Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujye baliko baganda baffe wonna wosinzirira kutulaba amanya enze Sakozi Farouk. Kana akanyomero ke tubaamu kabeera ka beera mulamu. Tukubuusa obeere nga otegeera ebintu bino naawe abimanyi obeere nga obinnyonnyoka. Okitegeera sifa abasingayo okubimanya naye just naffe tukolako ekyo kye tusobola okubeera nga tuyamba abantu baffe mu mbeera emu oba endala. So ono gwendi naye bamuyita Wanyana Daisy, musawo wa byabulamu agenda kuba atunnyonnyola ku nsonga ezigenda mu maaso. Tuli powered by Dynapharm. Dynapharm yegamba munnange tosirikira kirwadde nga kiri eyo kikuluma. Abantu bano we bali beewaayo okubeera nga bakuyamba ku ndwadde ezo ezikuli mu mubiri. Bibakwase bajja kubanga bakolako bulungi ddala. Sozo yo nagamba nti munnange woba obikoye ebintu bimuwe kati ye akole ki, naye nakugamba nti delivery zibeera free. Gwenno aliye Wakiso aliye Mukono ne Kampala ebintu byo babikutambuliza ku bwereere. Awa Taxi Connect Group of Company ye waavirayo nagamba nti emali ye kulemeredde eri Taki oyagala gireeta Kampala, oyina amasuuti go, oyina biki, lakini ngatto biki byonna newe bezito weetya sajja bagamba nti ffe weetuli okubeera nga tugisaabaza. So ensonga etuleese wano tugenda kuba twogera ku Covid-19 oba gye bayita C-19. Okitegeera kirwadde kino kati nno munnange kyakwatako omanye ebintu byekikuleka mu mubiri, okoze otya okweddaabiriza ekirwadde kino, ebintu byekyaleka mu mubiri gwo okoze otya okwetereeza obeere nga otereera omubiri gwo gubeere nga gutereera. So bye tugenda okumenyaamenya effects za Covid-19 after Covid yakuyiseemu kikyo kyobadde tomanyi biki byakulekamu. Kati ebyo byonna tugenda kubanga tubinnyonnyoka essaawa zino era okoze otya okubeera nga weetereeza. Daisy kulamusiza. Ali sebo. Soko obuuze ku balabi. Balabi baffe host bwagambye nze Wanyana Daisy omusawo kuva ku Dynapharm era nga tuzze twogere ku kiriwo ekiriwo. Yesebo. Tugenda mu nsenene. Yesebo. Yezivaawa. Nsenene. Saagala kubyogerako ebyo kati. Ezo Masaka zaavaayo mbu bazigobayo omuziro gwammwe Masaka gwavaayo. Zikyaliyo sebo. Mbu gwadda mubende. Yonna zituukayo. Okay. So muganda wange twagala tunnyonnyole Covid kyeki kuba abantu abasinga by the way abantu abasinga tebategeera Covid kyeki. Covid ye kyeki. Covid mu lulimi olwangu kawuka akatambulira mu mpewo era nga kasingira ddala okukwata amawuggwe oba system essa mu mubiri gwaffe, ye system ey'amawuggwe era nga ko bwe kaba kakuyingidde mu mubiri engeri gye kiri nti virus zonna ziyina omuze bwe kutuukamu yo kyekola ng'edda mu katafaali k'omubiri nga ekulira omwo nga yeefuga seliyo ey'omubiri oba akatafaaliko ak'omubiri. Ekitali ku zino ze tuyita bacteria bw'enajja mu mubiri gwo yo ejja kujja ekolera awo mu seliyo naye tegenda kwefuga. Virus okugeza ngenda kuwa ekyokulabirako ewaka kibanga omuntu ajja ewuwo ne yeefuga enjuuyo. Kati bwetandika okwefuga nekola kyetwandiise nti yeezaala. Neezaala. So omugenyi azze ewaka n'atandika okukyankalanya ewaka ogenda okulaba atandise kuzaalirawo baana. Kyotegeeza ye virus. Ye virus. Teringa bacteria. Bacteria zo zikola zitya? Bacteria zo kye zikola omugenyi ajja kujja akole ebibye naye nga abikolera eri bbali mwe temumanya nakumanya nti mulina omulabe muki mu nnyumba mulaba kino kibula oba kale ayinza okuba nga omugenyi azze naye nga abuzaawo ebintu. Ogenda olaba kiri kyabuzeewo kino naye nga mwenna
mukyaliwo teri kibatuuseeko mu abakulira amaka genju eyo weemuli naye ng'olaba ebintu bigenda bibulawo kimu ku kimu kati bw'oba nga tofuddeeyo kugamba naye oba gundi ono eyakajja yabbye kati yo bacteria esigala ekulekamu ng'oli in charge naye ng'erina byeyonoona byebuzaawo naye ate kati yono virus yakyankalanyiza ye yeefuga neeri kati zonna sisitimu yo bw'eba ng'eri alert oba abasirikale baabo omubiri oba nga bali alert osobola okumanya for example bw'oba ne CCTV cameras ewuwo ng'ekintu bwe kibulawo ogenda bugenzi n'ogaayi gundi yeyakoze eki yakitutte naye bw'obanga abasirikale b'omubiri gwe tebakola kitegeeza kagenda kulya wonaatuukira okulya ng'omubiri guli weak nga kakulidde nnyo obulabe because oli akulya totegeera nti akumalawo naye ono ye akulagirawo nti nkutwala byonna immunity yo bw'eba ng'eri clear obanga nnungi osobola okumanya nti bannumbye byonna osobola okumanya ekyo virus ekigifuula ennyo ekyobulabe is that yeefuga omubiri gwo gwonna cell gy'eba eyingiddemu akatafaali k'eba eyingiddemu ekeefuga nti kati tugeze cell ne badde ekola musaayi cells zikola musaayi kati bw'eyingiramu eba eyo cell oba akatafaali ako kaba tekagenda kuddamu kukola musaayi buno bwe twasomanga babuyita red blood cells. Yes. Kati wekwata kwaka akatafaali akakola omusaayi nekeefuga obulungi bweti kaba tekagenda kuddamu kukola musaayi wabula kana akawuka ka virus oba ka covid koke kaba kezaala kati bwe kamala okwezaala nga kajjudde nga katika nga bugenda busaasaana mu cells endala ezeetoolodde buli cell gye butuukako bukola ekintu kyekimu buzaala ne bwabika kazaala ne kaabika kugamba kati cells zo oba obutafaali bwo obwandibadde bweddaabulula obwandibadde bukola ebintu ebirala buba tebukyasobola bubeera weekend kati covid ono nga bwe tugambye nti it is airborne oba etambulira mu mpewo bwejja neyekwata tugeze wano mu nnyindo mulimu mucus layer oba amaziza ago gaba bagakola nga gakutrappinga dusty bukyafukyafu obwo kati bwe kavaawo ne kayingira munda mu mawuggwe kayita muno mu nnyindo covid virus ya covid eyitawa eyita mu nnyindo eyita ne mu kamwa okay kati bwe kayingira nga ko katuuka eri mawuggwe nga kafuna cells mwe kakola ki mwe kayingira kasita kafuna cell mwe kayingira nga kazaala obwana bwe kazaala nga cell eyo ng'eyatika nga bufuluma nga buddawa mu cells endala kati engeri gye kiri nti yeefuga omubiri cells zo ez'amawuggwe eyo ziba nga zibadde ziyina oba obutafaaliwo obw'amawuggwe oba nga bubadde buyina kuyambako mawuggwe gano kubanga gakola bulungi kasita virus eri eyingiramu gaba tegakyasobola kiba kitegeeza cell eyo ey'amawuggwe eba efudde okay kati bwe butuukira ddala eri oxygen waasalira nadda mu musaayi carbon dioxide nayingira nadda mu mawuggwe tusobole okumufulumya bwe buyingira mu ezo cells nakyo kiba kitegeeza nti omuntu bw'abeera ssa oxygen aba takyasobola kuba mungi kuba cells bazisse akawuka kaziridde mukiraba kati virus yo nti yadde abasirikale babeeramu mu mubiri naye bwe baba nga si b'amaanyi kimala virus eba ya bulabe nnyo kubanga yeefuga omubiri kati olaba oxygen ono bw'aba nga amawuggwe go tugonoonye ge gayingiza oxygen mu mubiri buli kitundu eky'omubiri gwo buli kitundu kyetaaga oxygen ekibumba kiba kirina okukola
red blood cells empya. Yes. Naye bwe kiba nga tekifunye oxygen omulimu ogwo guba gusse wansi. Okay? Ensigo zirina okusengejja. Naye era nazo ziba nga tezifunye oxygen ogwo omugaso guba gukoze ki? Guba gufudde. Ekyenda kyo kubanga kitambula bulungi emmere neyitamu bulungi cells ezo zeetaaga oxygen. Obwongo bwetaaga oxygen. Buli paati emisuwa buli paati ey'omubiri gwaffe eba yeetaaga ki? Naye akawuka ka blockinzeewo. Kaba kaalidde wali oxygen wayina okuyita. Kyovola nti omuntu ajja kubassa ng'awulira ekifuba kimuluma, awulira omubiri munafu, olw'okuba cells tezikyafuna oxygen. Ate buli cell yonna weba nga tefuna oxygen, omusaayi levels guba gukendeera olw'okuba ekibumba tekikyasobola kukola bulungi. Cells zitambuza oxygen. Ekibumba kyennyini kye kirina okumenyaamenya eddagala lino lye bakuwa mu ddwaliro. Nti oli mulwadde ekibumba kino kye kirina okulimenyaamenya eddagala lisobole okukola omulimu omutuufu. Ne kati nakyo bw'ekiba nga tekifuna oxygen kitegeeza nakyo ekibumba kigenda kuba kikola mpola mpola. Kyova olaba omu ajja kuwona mu biseera bwe biti, omulala awone mu bbanga bwe liti, omulala awone mu bbanga bwe liti, kubanga damage buli omu emuyisa bubwe okusinziira ku basirikale b'omubiri gwe bakoze eki? Bwe bayimiridde. Ate n'ekirala kyenandigamye nti Covid yono kyaba agenda okukola mu muntu nti yes adamaginze ekibumba, adamaginze ensigo, ofuna fatigue, joint pains zize, okay? Kuba ne joint pains zijjamu, fever nejjamu. Naye ate buli gwe kyolina omanya nti omubiri gwe guba gufunye infection. Abasirikale b'omubiri gwe babeera bakolebwa buli ddakiika baba bakolayo abasirikale abaki? Abalwanyi abapya. Era abalwanyi abapya abo babakola okusinziira ku biriisa by'oba nabyo mu mubiri, okugeza nga zinc, vitamin E, vitamin C, ebirungo ebyo iron, folic acid oba folate, byonna ebyo biba byebikozesebwa okuba nga omubiri gwe gukola ki? Gulwana. Naye ate Covid agenda nakuleeta ne test n'ebula. Test y'emmere nga toyagala kulya. Toyagala kulya. Toyina appetite. Kati golo kuba toyina appetite toyagala kulya era tolya. So omubiri gulina okukola ebintu ebipya. Kati gwe bw'oba tolya bulungi, oba tofunye bintu byandizizaawo mmere eri ekozesebwa, kiba kitegeeza ogenda leka omubiri gwo wonaatuukira okuwona ng'olese omubiri gwo nga gulimu damage. So kasita amawuggwe bagabika. Ne bagabika bulungi ne x-ray ng'era bakuba x-ray nga ki shadow just ng'omanya kati awo kaweddemu. Kaba kaweddemu. Kubanga omuntu yenna alina organs 5 ezisinga omugaso. Amawuggwe, ekibumba, omutima, ensigo, n'obwongo. Kasooka ttayiza ki? Mawuggwe. Era kyova olaba obeera mu ICU. Omuntu bamuteekako catheter, ensigo zikola bulungi. Naye akuteekako oxygen ofune munnange oxygen. Naye akuteekako kano akanagira heartbeat, omutima guli gutya gukuba. Ne bakugamba yogerako naye. Obwongo bubenga buli active ne bwaba takuddamu gwe yogera obwongo buli buleme kukola ki? Kuzikira. Then omutima tugumaliriza. Then ekibumba obeera ku ddagala. Era bw'oba torespondinga ku ddagala kiba kyeraliikiriza nti ekibumba ky'omuntu ono kiba si kirungi. Naye mu byonna ebyo amawuggwe n'omutima we birekera. Amawuggwe. Kubanga bw'oba tolina oxygen omusaayi ne bw'onaaba olina gutya naye nga oxygen mutono okukufa. Amawuggwe kasaga shatinga down. Bwe gashatinga down. Kyova ne bw'oba toli mulwadde ne bakukwata ne bakusibira mu tanka. Nga tofuna oxygen. Bagenda okujjayo nga wafudde dda.
kati ko kano ka virus kaagala kushatinga mawuggwe wekasooka okubakaawo kubanga ne muscles ez'omutima jjukira zo teziwummula zo eva ziba zikuba kati ne mukuba okwera zikozesa oxygen kubanga twawulira obusayinizi bungi kakati abantu tebategeera sayinizi za covid ssenyiga ono abeera covid ssenyiga ono owokugira owa bulijjo naye era bibaamu covid kakati tetulina okumanya nti ssenyiga ebika bingi era ngenda kugambayo ekintu ekimu ogambe oyinza olowooza nnimba ssenyiga yenna gw'ofuna leero bwe nzija ne kugamba nina ssenyiga kitegeeze kika ekyo ekya ssenyiga kye nnina sikirwalangako bukyanga mbeerawo omanyi lwaki bwebanga viral infection oba infection nga bwolaba eya covid bw'ogifuna wali ofunyeko chickenpox buno waliwo oba namusuna gwe tutera mufuna nga tuli bato naye bw'omufuna bakugamba gwe kasita omufunye togenda kuddamu kukola ki kumulwala ndowooza yenna musuna omuntu n'ojja amabwa ku mubiri abamu basigaza n'enkovu obitegedde kati eyo viral infection era kyova bagamba nti obeera kumpi naye ogenda gifuna kasita oba nga wafunye ssenyiga abasirikale b'omubiri gwo baba beetegeka ne bakola ne bategeka abasirikale abali specific abasobola olwanyisa oyo kikatyofunye kati era ekika ekyo bwe kiddamu ne bw'otuula kumpi n'oyo omuntu oyo ssenyiga tomufuna abasirikale baba we bali kyova omuntu ajja kugamba nze ssenyiga tankwatakwata mbiwulira nnyo nze sisiiga nze sisi oli alowooza tasiiga naye kumbe baali nabo strain gy'alina baagifunako dda abantu beewaana eyo nze sisiiga ssenyiga nze sisiiga abaalimba kiba ku sisitimu y'oli gw'oba olina akawuka naye nga nze nakafuna dda era nja kujja tutuule obeere nsenyigawo nzireyo ewaka sirina buzibu naye ate omulala amufune olw'ensonga ye nti ekika ky'olina takola ki takifunangako kitegeeza nze wendwala ssenyiga nga namukugjeeko mba sikifunangako ekika ekyo era obutankwata kitegeeza mba nakifuna oba wagifuna dda era katuukamu wa mubiri ne gukagira ku vaccination zino muganda wange bagimukuba wali we twegemeseza teyasooka gifiiringa naye tuba tutambula bwe tutumalako akeedi nga mpula omukono guzitowa kyekigenda mu maaso vaccination ate n'owulira omulala nti nze natambuliddewo sina kye nawulidde kiri kitya kakati vaccine yonna we bagikuteeka mu mubiri eba ezuukusa basirikale yakukangamu abo basirikale beetegeke nti akawuka akatuufu we kanajjira nga bakoze eki beetegese so vaccine bagikola nga yeefaananyiriza akawuka kali naye nga yo terina bulwadde bwonna terina bulabe bwegenda kukola ki kuleetera wabula okuzuukusa abasirikale baki b'omubiri kyova olaba oli ajja kugamba mpulira wookyerera wano we bakoze eki we bakubya akayiso oba oli afune mu fiva kwegamba afune nga sayinzi eza covid bwe zandibadde abamu ne bafuna ne blood clots abamu ne bafuna ne inflammations ku mawuggwe oba ku mutima kati awo wetugambira omuntu whether you are vaccinated oba toli vaccinated abasirikale b'omubiri gwo bawage baboostinge bafeeko olw'ensonga nti ne bw'oba omaze okuvaccinating era masiki bakugamba gikole ki jambale olw'ensonga nti waliwo ne betulabye abaamalayo doozi zonna era n'afa due to what to covid kikireeta ate nga mwangema twakugema doozi zonna kyekinzita ate kati kiba mwangambye mumpadde protection ate kati covid ampiseemu kiki doozi gye mwaba mwakuba ebeera enfu kyekibeera ekifu awo doozi gye tuba twakuba si yeebeera enfu wabula
nga bwe nkugambye nti kino ekirwadde kye kimu ku birwadde ebireactinga different mu buli muntu. Okay? Yeah. Kati tujja kuba twakuba dose era dose eyo gye twakuba eyambako amawuggwe go obutakosebwa nnyo ng'ag'omuntu oli. Naye ebiseera ebimu osanga nti omuntu ono yadde bamuvaccinating ate mu system Covid asanzeemu ekirwadde ekirala oba si ekyo ng'omuntu ono abadde n'ekizibu ky'okukola ekyokussa oba si ekyo nga yes bamuvaccinating naye ate ye olw'okuba bamuvaccinating ebyokulya immune boosters simanyi lya ku mikyungu ebyo yabiviirako anti bamukola ki bamuvaccinating ate nga yeerabidde nti ne mu Covid ono tulina strains ezaki ez'enjawulo. Kati so, Daisy njagala nga tumaliza tugende ku effects after Covid. Covid yampiseemu biki byandekera mu mubiri yalekamu ki byenina okukola ki okukolako tugende. Ekisookera ddala abeera akosezza amawuggwe go oyinza obutaddamu kubanga ossa bulungi omuntu n'akugamba mpulira obuzibu okussa nze ntuuka n'ekiro nga ntyo n'okwebaka nga ntyo okwebaka nga mpulira ekifuba kinzita nwalirira omukka mpulira tegukola ki teguvaayo. Abaami abamu enkola yaabwe ekola ki efa ng'omwami omufumbo enkola efa esebo olw'ensonga waliwo nagambidde nti waliwo ebirungo ebyetaagisa mu mubiri ndowooza olabyeko abalwadde ba Covid be bawa zinc mu bintu bye bakuwa mulimu zinc. Zinc ayamba nnyo abasirikale b'omubiri gwe okuba nga bakola bulungi. Ate y'omu yayambako homoni z'omwami bye bayita testosterone okuba nga eri ng'ekola bulungi nga weeri Covid amalamu n'amaanyi g'ekisajja. Yesebo. So eyo homoni baba bagikosezza waliwo kye tuyita erectile dysfunction nti omuntu abeera yakaerectinga n'agwa oba nga tasobolerako ddala oba nga takyasustaininga that sexual activity nga takyamalako ki bulungi mirimu gye. Ate n'ekirala olw'okuba zinc oli abeera akendedde mu mubiri kisobola okuleetera nga spam quality yo oba number of spams z'ofulumya nazo zikoze eki muganda wange zissa soko tunule mu kamera eyo kiraga singa kosa basajja kubanga ungambye spam counts azikola ki azikendeeza omuliro gw'omusajja agusala okussa obeera otandisa okusala banayi tugende mu maaso tuwe kati bw'aba amaze okusala okussa kiba kitegeeza organs endala zonna ez'omu mubiri abeera agenda za affecting okugeza ng'omutima okugeza ng'ekibumba okugeza ng'ensigo kitegeeza ne zino organs endala zonna tezigenda kuddamu kukola nga bwe zandikoze tezigenda kuddamu kukola nga bwe zandikoze. So mu kusingira ddala amawuggwe then abaami okubakosa mu spam count n'amaanyi gaki g'ekisajja. Abakazi abakola atya bbo? Abakyala tetulina nnyo side effects naye olw'okuba ekirungo kya zinc kirungi nnyo mu immune system kitegeeza omukyala ono abeera amuleka bw'abanga omukyala teyeefaako n'alya ebintu ebirimu zinc oba supplements kale omuntu yenna bw'abanga teyeefuddeeko kuzzaawo bya miisinze mu mubiri yenna kiba kisobola okukola ki kati omukyala ye immune system ye eba egenda kubeera wansi kuba nga endwadde zanguwa okumukwata. Kati ate bw'aba wa lubuto kitegeeza n'okussa kuli kugenda kukendeera okusooka ekunaaba kukendedde tekukosa ye yekka wabula n'omwana kuba kukosa ki n'omwana. Kati ate bw'oba obireeseemu omwana nti tafuna bulungi oxygen ekyo tukimanyi nti mu bantu abamu
omwana omukyala bw'aba yeebase mu position enfi embi kireeterawo still bats. Kati n'olaba nti covid oba bakuvacinatinze oba tebannaba kuvacinatinga ekintu ky'okuba nti oboostinga system yo kikkakatako. Baganda bange muwulidde ebintu bino naye nga abasajja mwebereremu kubanga covid yasala omuliro. Ndowooza abakyala munaatusonyiwa bw'olaba ng'omusajjawo takyamalako bulungi tegeera butegeezi covid ayinza okuba yamukolaki yamuyitamu okitegeera naye nga waliwo optioni. Tugende ku optioni. Munyambye mutya kati? Munyambye mutya muganda wange? Kaakati okusookera ddala nga enkola ya Dynapharm bweri tukuwa ekyoza mu mubiri okay cleanser. Lwaki omuntu bw'oba olina covid omubiri gwo guba na bingi ebibeerawo eyo fever gy'owulira omubiri guba gukolera waggulu kusaawa eyo kola kano kola kali red blood cell tuzaagala abasirikale tubaagala waliwo n'ebikyafu ebiba mu system so tuba twagala tuwozeemu obukyafu oba tubozeemu. Kati ekiddako waliwo eno gye bayita dynatonic eno eba yakuddaabiriza mawuggwe. Dynatonic egituweesa omuntu kuddaabiriza mawuggwe ga muntu gabe nga gakuba bulungi omukka nga gafuna bulungi omusaayi gabe nga go mu bintu biba bikosebwa mu mubiri gwo amawuggwe go gakoze eki ogaddaabiriza. So era amawuggwe ago bw'oba ogaddaabiriza kitegeeza nti omubiri obeera ogenda sobola okugukuuma kubanga ye oxygen already oba omusupplyinze. Okay? Kati ekirala waliwo zino ze tuyita garlic capsules. Ezo ziba zigenda kutta kawuka kano aka virus kubanga garlic alina properties eza antivirus, antibacterial ne antifungal. Ebika ebyo ebirwadde ebyo bwe fungi ebya bacteria n'ebya virus. Kati garlic ono abeera agenda kuyambako omuntu oba omubiri gw'omuntu gulwanyisa akawuka. Ne tubeera n'eno bagiyita mangosteen. It is a multivitamin. Bagikola mu bibala 28 naye ng'osobola okubirya olunaku Faruku. Osobola okubirya olunaku? Tosobola era bw'oba wakubirya obeera ogenda Kati eno multivitamin erimu ebirungo nga vitamin C, erimu vitamin E, biyambako omubiri gwo okubanga gulwana bulungi nga tegukosebwa. Ekirala vitamins eziri muno ziyongera abasirikale b'omubiri gwo okubanga bali waggulu nga bali bulungi teri abakosa nga n'omubiri gwennyini gwerwanirira. Ontegeera bulungi sebo. Kati ne tubaayo n'ekiriisa kino bakiyita spirulina. Spirulina alimu minerals. Spirulina bamukola mu kimera kya mugayanja ganene. Kati alimu ze tuyita minerals n'abeeramu ne vitamins ne proteins. Kwegamba tugiyita complete food olw'okuba nti gyekulira ebintu we bifa mu nnyanja biseto tebivaamu. So gathering all those nutrients ne zibeeramu. Kati spirulina ono alimu zinc, alimu vitamin C, alimu ne proteins eziyamba okuzimba cells zaki z'omubiri. Kwegamba azaawo ebiba bibulamu mu system y'omuntu mu kiseera ekyo kyalwana ne virus. Ekirala ayambako omubiri gw'omuntu okubanga baguwonya kubanga gwe okurepairinga amawuggwe weetaaga proteins oba emmere ezimba omubiri. Weetaaga proteins oba emmere ekola ki ezimba omubiri ate nga spirulina akola ki azirina. Yes sebo. Baganda bange ensonga bwezityo bweziri. Njagala tubeere nga tumaliriza nti abantu n'okwegema tebakuvaako. Si bwe kiri? Okwegemesa. Yes sebo. Yes sebo. Bwe bagende beegeme. Yes sebo. Omuntu ateegemye buzibu ki bw'ayinza okusanga? Omuntu ateegemye akawuka bwe kamusanga kamuyisa bubi nnyo okusinga eyeegemye.
Okay. Oli abuuza ddagala ki? Erya Ongamba neegeme eddagala ki lye mba ŋŋendako nze ndi eno mu kyalo simanyi bintu ebyo. Eddagala awo tubeesingira ku gavumenti kyebeeyisizza. Okay. Kubanga leero bayinza okufulumya AstraZeneca, then oddako ne baleeta J&J, then ne baleeta Pfizer, kati nnyinza okulagirira nga ate tebannakireeta. Okiraba? Kati awo tulinda minisita waffe w'ebyobulamu n'atulungamya mu nsonga eyo. Naye nga abantu bagende bakole ki? Beegemye, ate nga okwegemya tekutegeeza nti akawuka tekasobola kukwata. Weetaaga supplement. Weetaaga okuboostinga omubiri gwo, immune y'omubiri gwo weetaaga okusupplement. Tumira omusajja tuve wano. Ngenda tumira taata wange. Ngenda kutumira taata wange. Nga nsonga ki? Lwaki? Taata we saawa zinajjirawa. Gwe nsiimye okutumira. Ogambye musajja. Toyongeddeeko wo. Ogambye musajja. Si bwe kiri? Daisy. Wange ssebo. Omusajja wamukoowa bw'oti? Si kumukoowa. Si kumukoowa ssebo. Nze bwe ntyo bwe nsiimye. Tomutumidde? Sigenda mutumira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Daisy bw'ato bw'agambye atumira taata we. So taata wa Daisy tukutumiddeko nnyo. Mwami Sendi Ben. Mwami Sendi Ben. Nenze neewuunya. Omusajja toyagala mutumira. Kakati ki kyolikaawo? Tujja mutumira. Tujja mutumira olulala. Okay. Mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Dynafarm weri obikwatagana n'omubiri. Body immune body system yo ebeere ng'efuna amaanyi, efuna energy, obeere nga obeera mulamu nga weeyagala, nga weeyagaza abantu n'abafamire yo n'abakuliraanye. Sajja bano weebali babeere nga bakolako mu mbeera yonna oba endala. Taxi Connect Group of Company bo weebali okubeera nga batambuza emmaali yo okuva ettaki okugikuba e Kampala. Bakooneko ne woba oli mu nsi ki bo bakubuulira ekyokukola. Kitegeera n'esozo yagamba nti munnange gwali ewakiso Kampala free delivery bagitandise. Bwereere ebintu babikutambuliza ku bwereere. Olina ebintu ebikadde obikooye mwebali nnyo mwebali ddala tukwatagane next time.